Singa wabeerawo program ku radio eyo tugitwale nti kooti ng'abakubi b'amasimu be balamuzi, naye ekibuuzo kiri kimu: lwaki CBS FM bw'ekyaza abakuba His Excellency Bobi Wine abalamuzi ba kooti gye bayita radio tebabawa mukisa kujja kugusala? Lwaki avuma Bobi Wine alina kumuvuma ye atambula agende mu session mwe bavumidde His Excellency Bobi Wine oba mwe bamukakkanyiriza temukkirizibwamu masimu ku radio? Haji Makolo Kavuma njagala obeere wa mazima ombuulire, mukkirizibwa okukuba essimu ku radio CBS FM nga bakyazizzaako omuntu ali mu kukkakkanya His Excellency Bobi Wine? Baali baguddewo k'amasimu nga bakyazizza Bwanika, baali baguddewo ko ku masimu nga bakyazizza Mukaaku, baali baguddewo ko ku masimu nga bakyazizza Mpuuga. Lwaki bwe muleeta abantu abakuba His Excellency Bobi Wine temuta masimu? Kuba amasimu oba abantu abawuliriza be balamuzi ba kooti gye bayita radio. Era bino ebyogeddwa ku His Excellency Bobi Wine tukitwale nti bituufu bye byenkomeredde, oba tukitwale nti oyo abyogeredde ku radio ya Buganda azze ku lulwe ng'omuntu, tazze ku mission nti waliwo abamutumye n'abamu ku bassenkulu ba radio eya Buganda. Radio ya Buganda ebeera etya nga kooti za Museveni ze tutenda obubi ate waakiriikiriko? Kubanga kooti ya Museveni ne bweba ekimanyi egenda kukusiba, waakiri ezannya paati ey'amateeka okulaga nti eyise mu mateeka era egukusingisizza mu mateeka wadde ng'egukusingisizza bweru w'amateeka. Museveni ye mulamuzi wa kooti enkulu naddala mu misango egy'ebyobufuzi, naye wadde nga ye mulamuzi wa kooti enkulu naddala mu misango egy'ebyobufuzi, waakiri kooti ekulimbalimba nti jangu ne looyawo, waakiri kooti ekulimbalimba nti jangu weewozeeko, waakiri kooti ekulimbalimba nti jangu wennyonnyoleko. Lwaki kooti ya radio ya Buganda tewamuwawaabirwa mukisa kwewozaako yadde okuwa looyawo omukisa ajja amuwolerezeeko? Kuba twaligambye nti Bobi Wine ng'omuntu y'abawunyira ziizi, naye mu National Unity Platform mulimu aboogezi ab'enjawulo abatabawunyira ziizi katubayite balooya ba Bobi Wine. Balooya ba Bobi Wine bano nga Bobi Wine bw'omuganya okubaako kyayogera kubanga omusango gwaliko gwa capital offense. Lwaki bo balooya ba Bobi Wine tobawa mukisa kubaako kye boogera ku musango oguvunaanibwa kirayanti waabwe? Ye bano balooya, ye bano abalamuzi abakubi b'amasimu, lwaki bo bazibikira emimwa? Lwaki Makolo Kavuma tebalina kukuba ssimu lw'okyazizza omuntu avuma His Excellency Bobi Wine? Gye buvuddeko mukulembeze His Excellency Bobi Wine yavaayo n'alaga okwemulugunya nti naye lwaki ku radio y'obwakabaka bwange nze siweebwa mukisa kujja kwennyonnyolako singa waliwo abeera zze n'emulugunyaako? Abaweebwa omukisa be banvuganya, ate bwe bamala okunkonjera nze munnange tebampa mukisa kujja kwennyonnyolako. N'emmengo n'ebaako gwesindika ayanikule nti ekitugaana okukukyaza ku radio yaffe ovuma abantu. Okuvuma kwako abantu ogenda kukuteeka ku radio yani? Twala eri obuseegu bwo, togenda vumira bantu ku radio yaffe. Mbuuza, CBS FM mwali mukyazizzaako ku Bobi Wine okusooka, mu butambi bwe mulina nkakasa mubusigaza kulw'omutindo gw'ebiweerezebwa. Obutambi bwa Bobi Wine mubusigaza. Olaba bwa Maka Makumbi nga yakajja ku CBS bwe yafa mwabutuzannyira mu kuziika gwe, naye nga bwali buyiseeko emyaka egisoba mu 10 bukya Maka Makumbi atandika kukola ku radio CBS. Mutuwe ku butambi obwo naffe tugumusalire. Mutuwe ku butambi nga Kyagulanyi avumira abantu ku radio yammwe ekyabatiisa okumuzzaako tugumusalire. Oba mutuweko ku bbaluwa eyava mu UCC direct oba eyava mu gavumenti direct nga wooningireeta eyo ebigifumbekeddemu. Bwe muddamu okukyaza Kyagulanyi tugenda kubaggala n'ensonga erina okuggazisaawo radio eyo nga mukyazizza Kyagulanyi nti Kyagulanyi avumira abantu ku radio yaffe. Oba Kyagulanyi radio zendala kujo kwakyalina omukisa okukyala zi radio Simba, Zipaala FM,
n'endala ezikyatuwa akazindalo kazibettere fayina zo munnanga ayogererayo byanjawulo ebitaba gisa akola isinsi ebitabaweesa woningireta nga bwajja ku CBS FM n'alyoka kumuka bakisiraga nga ali mu kwalula abalongo ku radio yammwe mukka kweyemalira eggoga ku radio yammwe kokka ku radio yammwe kokka kwawemulira ku radio yammwe kokka kwavumira abantu lwaki ku radio Simba yo tebaamugoba lwaki ku Pale FM yo tebaamugoba lwaki ku TV nga NTV yo tebaamugoba era lwaki bamugoba wammwe ng'ensonga gye muwa ate abalala bo tebagirina ntuusa okwetonda kwange eri Obuganda kubanga waliwo omukulu kakati yafuuka Obuganda mwami Mayiga ntuusa okwetonda kwange munnanga otusaasire ffe twali tetukimanyi nti mu Buganda kizira n'okutta kitta okubira omubbi enduulu twali tetukimanyi nti okugezaako okusuuza omubbi omunyago gye gimu ku mizizo egy'eggwanga lyattu Buganda era mutusaasire twali tetukimanyi nti omuntu bwabba tetulina mumukunya kumusesemya twetonda nnyo oba osanga singa twakitegeera nti obubbi ze zimu ku nnono za Buganda twali badde kyemfasizing nti mu nnono za Buganda enkumuluitu ze tulina tugasseemu n'ey'obubbi bukkirizibwa kaakati obubbi muze mulungi era oyo yenna anaajeeja omubbi ogenda kutwalibwa ng'omu ku muntu alwanyisa obwakabaka bw'e Buganda era agezaako n'okusuula ennono mu bwakabaka bw'e Buganda bannange mutusaasire twali tetwakitegeerako era twali tetwakimanya nti okusonga mu mubbi kikyamu nnyo nti okwogera ku mubbi kikyamu nnyo okubira omubbi enduulu kikyamu nnyo kubanga ffenna tumanyi we twayawukanira yali nsonga ya bubbi ne muvaayo nga muwolereza ababbi ffe ne tugamba nti obubbi tekiri mu nnono yaffe naye bwe tuba nga tulina amateeka ge twamenya agaatutuusa okwawukana bannange tubeetondedde mutusaasire okuva n'olunaku olwaleero mulangirye ku radio Kyabasa nti obubbi muze mulungi era oyo yenna anaayeeya ababbi wakkolwangako ng'obuyinza we bulagira. Imagine omuntu n'ayimirira n'alaga nti Kyagulanyi ekikugobezza ku CBS kuvuma bantu naye ng'akyasobola okuleetako abatta Abaganda. Akyasobola okuleetako abawamba ettaka ly'Abaganda. Akyasobola okuleetako ababuzizzaawo Abaganda. Era akyasobola okuleetako abakkakkanya Abaganda n'abakkakkanya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ekitiibwa kye. Kyali baddeko okubaleetako ng'ofuna mukisa gubasinkana naawe oyiseewo ensonga zo naye siwulyanko ku CBS nti baleese omuntu wa NRM naye pulezidenta bw'abadde amaliriza amujjukiza ku baana ba Buganda abavundira mu makomera. Amujjukiza ku baana ba Buganda abaliira mu pipa oluvannyuma lw'okubagoba e Lusanja. Amujjukiza ku baana ba Buganda abagobaganyizibwa ku bibanja. Amujjukiza ku baana ba Buganda abasoma ne babamma emirimu olw'okuba ennyindo zaabyabaatala mu nkola y'ani akusindise. Munnange bo bwe bajja beegazaanyiza ewaffe abatemu. Gwe bw'obeera eno n'onenya omubbi nga bagamba nti gw'ovuma abantu tokkirizibwa kwegazaanyiza mu luggya lwa kitaawo. Baba mutusaasire bwana Mayiga okubanga tetwakitegeererawo nti obubbi bwatongozebwa kakati ennaku zino buli official mu Bwakabaka bw'e Buganda era ng'omubbi yenna teweekweka na wa Pookino, teweekweka wa Mukwenda, teweekweka ewa Kaggesingo, teweekweka ewa Kasujju ebusujju era teweekweka ewa Katambala yadde ewa Kitunze Gomba wabula jangu butereevu mu mbuga y'Obwakabaka bw'e Buganda Mmengo weekweke wano kubanga sirabangako we bagambira nti bannange okwogera ku Museveni nti twagala abantu baffe kifuuka kivumo. Okwogera ku Museveni va mu ntebe yaffe, va mu buyinza bwa Bannayuganda, ekyo kibeera kivumo.
sikiwulirangako nti okwogera ku Museveni nti Museveni lekera okutta abaana b'abantu ekyo kifuuka kivumo kubanga ebigambo bya His Excellency Bobi Wine byolekera Museveni n'abo baakolagana nabo otufu tubbalaka kagatto bwe kaba kaabatuuka alhamdulillah ne mutusaasire okulwanyisa Nakyemalira mu ngeri gye tumulwanyisa mu lwakuba bwe twali tutandika okulwanyisa Nakyemalira si mmwe mwatuwa strategy ku butya bwe tuyina okumulwanyisa era si mmwe muyina okutusalirawo ttuulu gye tuyina okukozesa okumulwanyisa mwe muba mudayininga naye kiri okke naye ate abo n'abamalwanyisa tebafuukangako balabe ba Buganda abalabe ba Buganda mubamanyi sirowooza ndi Bobi Wine waayogera ku bubbi munnanga abeera kakkanyiza Buganda era ng'afuuse mulabe waayo okusinga eyayogerera Kazindaalo nti make sure those Bagandas tebafuna numbers omanyi omugaso gwa numbers eri Buganda naye oli agambye make sure those Bagandas not those MPs but those Bagandas automatically kibeera attached ku Buganda nti abantu abo tebalina kalungi konna ke baagaliza Buganda oli n'akola statement make sure those Bagandas they don't get the numbers Mayiga n'ajja n'akola statement so the good yankubidde essimu n'aŋŋamba nti ye tannabyogerako ne muleka n'aseka nawo omukulu ngera alaba oyo ye si mulabe wa Buganda kubanga bw'akuba Buganda eyawamu nga ye tamukutteeko kibeera okke wabula ye bw'omukwatako ne bw'oyagala Buganda otya obeera mulabe wa Buganda Mayiga wafuuka Muganda ng'avuma Buganda abeera takwata akinze wabula akwata akinze y'abeera avumye Buganda ebyafaayo bijja kusoma nnyo ku musajja ono nti abaana ba Buganda yabajoonyesa temulaba nti bajoonyesa Beeni naye omwana ono ajoonyesezza Kyagulanyi buli mwana wa Buganda anajjayo omutwe nga mukuba buli mwana wa Buganda analaga obusobozi nga mukuba teni nange embuuza ekibuuzo omutuufu ye y'anaabaani ow'okutambula naye yagenda okubeera ani oba ffe tulina kubeerawo nga tuweera nnyumba bo ne bajja ne batuula oba ffe tulina okubeera abapakasa abagenda ne balima ne tujja ne tubafumbira ne tubasoosootolera then ne batugamba muve ku lujjuliro mutambule mugende kubanze nandirowoozezza nti omwana wa Buganda ne bw'aba asobezza kyalibadde kya buvunaanyizibwa okumulaga wa we yawabira naye n'otegatta ku muntu amunyigiriza munnange ebiseera ebisinga mukono gwa maama gukubaguzza yensonga lwaki abaana abaakulira ku bamaama baba banjawulo nnyo ku baakulira ku bataata mwe mugamba nti bataata babeera bakambwe nnyo era bataata bagunjula abaana naye omukono gwa taata tegumanyi kugunjula kubanga okukuba n'okgumiza si kwe kugunjula omukono gwa maama gwe mugunjuzi kubanga maama bw'akukuba akuba awumba engalo ate bw'amala okukiraba ndi okaabye ennyo yakuzza akunnyonnyola obukyamu bwa kiri ky'okoze ekikkubiza yeeko sole naye toddangamu okukwata mu nva toddangamu okugenda okuzannya nga tokoze mirimu toddangamu okukola ki kakati twalirowoozezza nti omukono gwawo gwalibadde gwa buzadde ogutayinaamu mwana ogutayinaamu byana naye omukono ogwalibadde ogw'obuzadde gusayidirayininze n'omubbi ne gukyawa nnyo akubye omubbi era ne gumupaatiikako ekigambo nti oyonoonye ennono za Buganda Bannayuganda that's why mbagamba wakati mu kwenunula mwesonyiwe Mmengo temusuubiranga ekintu kyonna okuva Mmengo Mmengo ebadde ng'ezannya kkaadi yaayo bwetyo okulaga nti yo terina ludda era okulaga nti naye Kyagulanyi abalaze Mmengo entuufu nti si weewali essuubi ly'okwenunula kubanga abaliwo ne nannyini waawo baamuwambako dda nga bakolera ku biragiro by'oli gwe twagala okwenunulako osuubira otya Mmengo okubeera ku sayidi yo ng'omubbi yeekweka Mmengo ng'omutemu yeekweka Mmengo era nga Mmengo yeebaawo okulindirira omwana wa Buganda yenna asowola ennimi emuteekeko nti alabye Namulondo mu kamwa Abaganda
muyina okwenunula nga temutunuulidde Mmengo. Mmengo ekugamba teri mu byabufuzi ate nkya neekugamba nti yeeyina ekisumuluzo ekitwala obuyinza kakati ekigabo ete ye etali mu byabufuzi. Nze muwuzi asinga ate ng'otya amazzi? Obeera otya omuvubi asinga oba omuwuzi asinga naye ng'ate tomanyi kuwuga? Kijja kitya? Kakati baganda bange ne bannyinaze njagala Mmengo eyo mujesonyiwe. Mmengo eyo mulabe ndabe kubanga ye gamba teri mu byabufuzi naye lwekulaze nti eri mu byobufuzi ebibaamu kukakkanya ssuubi lyo ebibaamu kukakkanya ggwe baabo bali mu kugamba nti ekitugaana okukyaza Kyagulanyi avuma abantu naye nga Kyagulanyi yali akyaddeko awo nga tannalangira mpuuga oba nga tannagamba mpuuga kuzzaayo ssente ya muyi wa musolo nakwetondera bannansi ababi b'omusolo n'abalonzi be. Mmengo teganye tuwa obutambi nga Kyagulanyi avumira ku mpewo zaabwe. Mmengo obutambi tebugibuze nga Kyagulanyi avumira ku mpewo zaabwe. Kubanga kuguno omulembeze nno nandirowoozezza tutuuse ku mbeera nga buli kyoyogera osooka kuteekawo reference. That's why mu video zange ezisinga kyemba ngenda okwogerako nsooka kuteekawo awo bigambo ne mukwata mu kamwa. Ne Mmengo kyeno egenda otambulira mu kisiikirize ky'okuwaayiriza paka ng'ekyo ekyokulwanyisa kyayo. Olaba bawaayiriza ku mulembe guno kwe tumanyi nti basobola okubeera ne recording nga Kyagulanyi avumira ku mpewo yaabwe. Teebereza bye baakola Ben Kiwanuka bannange ng'ensi teraba. Teebereza ebyakolebwa ku Ben Kiwanuka ng'ensi teraba. Abantu bano kye kizibu kya Uganda. Omanyi Museveni asobola okubeera ekizibu kya Uganda naye ate gwa nnemeso mukwatako n'omutuukako gwe abeera ekizibu ekya Uganda. Kubanga omuntu ayinza okukola statement ti Museveni mwamuvaako mwadda ku mpuuga. Fere tulwanyisa Museveni omwana wa Amos Kaguta wabula tulwanyisa nkola ze. Era enkola ze bwe tunaazisanga ne muffe tujja zirwanyisa kye kimu kubanga tewali ayina nsonga na Museveni mwana wa Amos Kaguta. Ensonga yaffe ne Museveni nkola ze. Kakati omuntu gwe tulwanyisa enkola ze senga enkola ze tunaazisanga muffe ng'ate enkola ze kizituusizza muffe era kwongera kusaanyaawo ffe abange tusigale nga tuzinga emikono n'okutambula omusululu moja mbu tugenda Ntebe kulwanyisa Museveni. Ono gwe tulese mu njwani olowooza ono gwe tulese mu nnyumba yani. Kakati fe abantu abajja okulwanyisa obwannakyemalira abantu abajja okulwanyisa obukenuzi obulabbayi ne Buganda esobole okuddizibwa federal na buli region. Buganda eddizibwa ebyayo. Ssaabasajja Kabaka awona okulabikanga ku buli mukono ku mukolo kwalabikidde kwalina okujaguliza naye ng'ate munakuwavu wakati watuukira Kanyomero ak'okutujjukiza ebyaffe bye tubanja. Abaaye ebigambo byaffe bye bitufuula abalabe ba Buganda. Eyatwala ebya Buganda awambye abaana ba Buganda assa abaana ba Buganda ye ne mumufuula omukwano gwa Buganda. Ddala Buganda etuusaawo okubanga esobola okwassociatinga n'omusege n'erekawo puseyi n'okulya emmese. Mutusaasire mutusonyiwe ku bigambo bya Kyagulanyi ebivuma era ebyamugobya ku mpewo zammwe naye mbadde simanyi nti abivumira wammwe yokka gy'avuma n'ayanaamiriza nga ku Radio Simba tavumirako nga ku Paala FM tavumirako nga ku NTV nako tavumirako oba n'emikutu emirala nga yo tavumirako wabula ng'ewammwe wokka wavumira. Era mutusaasire twali tetukimanyi nti okwogera obwogezi ku kigambo nti gundi mubbi obeera owemudde era obeera omenya ezimu ku nnono eza Buganda. Wabula mumanyidde abantu bangi mulemesezza abakulembeze bangi era musibidde abakulembeze bangi ebweru naye ku luno mwazannyira ku ng'eriko omwana. Ku luno mwazannyira ku ng'eriko omwana kye kiseera ensi emanye nti mubabanyigiriza nammwe mubaddemu. Omanyi kiriba kya buswavu nnyo nga Museveni tumutwalaganya naye ng'ate ababadde bamukuumirawo
beba muku baliwo abajjottu budabudde obutuyozaza naye mwe bali kugoba government nkadde naye mwe bali kugoba government nkadde naye nga ate nabo bayina okutwalaganyizibwa nzabudulu lyeri batize yeko lyaffe lya lulyo jakudda mangu n'ebitereke nze nvumbula ebipya maani